Mugamba mutya mmwe n'abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekya likinga video. Kati olunaku olwaleero njagadde abaana abawala abakyala njagadde mbaleetere mbalage engeri gy'osobola okukozesaamu amazzi g'omuceere okusobola okukuuma enviiri zo, enviiri tezikutuka nga zirabika bulungi. Njagadde nkulage engeri gy'osobola okukozesaamu amazzi g'omuceere. Njagadde nkikulage wano osobola okukiraba. Ebiseera ebisinga abakyala enviiri zibasumbuwa ne zikutuka ne ziba nga zirabika bubi nga tezinyirira. Kati ago amazzi g'omuceere malungi nnyo nnyo singa obeera ogettanidde okubeera ng'ogakozesa ng'oganaaba mu nviiri zo, naddala gw'alina enviiri ezo enviiri nga ozikuza naye nga zikusiiwuukako zirabika bulala. Kati amazzi g'omuceere ago ngenda okulaga gagenda kuyamba ku nsonga eyo. Enviiri zo zigenda kubeera nga zirabika bulungi singa onaaba ozikoze ka saavisi n'oba ng'oteekamu ng'onaabisaamu amazzi g'omuceere ago. Ebiseera ebisinga abakyala abasinga balina kasente bagula ebizigo, naye mulimu abaana abawala nga tebalina kasente ako naye ng'ayagala okwerongoosa abeere ng'alabika bulungi. Kati tunula olabe, oddira omuceere n'oguteeka mu kasefuliya n'oyiwamu amazzi n'oguteeka ku kyoto nga bw'ogenda okulaba. Kati oguteeka ku kyoto togulinda kumala kujja, just kasa gutokotamu katini ng'oggyamu amazzi ago nga bw'ogenda okulaba nga ogulabaawe, kasa gutokotamukko nga bw'olabaawo, ng'oggyamu amazzi ago gennyini ng'ofuna akasengejja ng'ogasengejja bulungi nga bw'ogenda okulaba nga nkikola. Nkugambye njagala gw'alina enviiri nga tezirabika bulungi, kale amazzi gagenda kuyamba okunyiriza enviiri zo zibe nga zirabika bulungi, tezigenda kuddamu kutuka. Just tonula ofuna akasengejja nga bw'olaba, oddira amazzi ago. Nkugambye omuceere just gutokotamu katini n'oggyako. Kati amazzi ago n'ogattululamu n'ogaggyamu n'okufuna w'ogateeka. Bw'omala ogaggyamu nga bw'olaba bwe ndi mugaggyamu. Kati funa oba ogayiwa mu bbaafu oba ogayiwa mu ki, otandika okuganaaba mu nviiri zo mu mutwe. Kikole osobola okumanya nti buli wiikendi n'oba ng'okikola buli wiikendi enviiri zo n'oba ng'ozinaabamu amazzi g'omuceere ago, kigenda kuba kirungi nnyo 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 nnyo. Nkugambye omuceere oguteeka ku kyoto togulinda kujja, just kasa gutokotamu ng'oguggyako ng'oggyamu amazzi ago ng'ofuna w'ogateeka nga otandika kunaaba mu nviiri zo bulungi nnyo. Kigenda kuba kirungi, tandika okuba bw'otyo olabe, tandika okugenda ng'onaaba mu nviiri, onaaba mu mutwe, onaaba mu mutwe. Kigenda kuyamba okukuuma enviiri zo nga zirabika bulungi nga tezikutukakutuka. Ago amazzi g'omuceere malungi nnyo ku nsonga ezo mu abakyala enviiri zammwe. Mulungi amazzi, omuceere mulungi nnyo, amazzi g'omuceere ago malungi nnyo ku nsonga eyo. Kakati ekintu ekirala era osobola okuddira omuceere ogwo, kati wano nkulaga ng'amazzi tosoose gafumba. Just oddira omuceere n'oguyiwa mu kantu nga kokoolaba, olaba bulungi nnyo. Wali mu kusooka tutunuulidde ng'omuceere ogufumbako, kati wano tetugenda gufumbako, just oteeka omuceere mu kantu nga kokoolaba, olaba ndowooza. Kati omala okuguteekamu funa amazzi, ofuna amazzi nga bw'ogenda okulaba, ofuna amazzi ogayiwemu omuceere ogwo, okitegeera. Kati w'oteekamu amazzi, amazzi omala okuteekamu amazzi bulungi nnyo, kisinziira muceere bungi bw'olina, teekamu amazzi nga bw'olaba. Omala okuteekamu amazzi ofune w'oguwummuza, olaba ndowooza, funa w'oguwummuza eddakiika nga 15 nga guli awo, okitegedde bw'otyo, kikola bw'otyo. Bw'omala okuteekamu amazzi funa w'oguwummuza awo, bikkako ofune w'oguwummuza eddakiika nga 15. Kigenda kuba kiyamba amazzi ago, omuceere gugenda kuba nga amazzi gafuna ekirungo ekyo kye twetaaga nga kiva ku muceere ogwo. Singa obeera tosobodde kukola ki, kugufumbako, osobola okukola bw'otyo nga bw'olaba, oguteeka mu kantu, omala okuguteekamu n'oyiwamu amazzi bulungi, omala n'obikkako n'ofuna w'oguwummuza. Omala oguwummuzaawo bala eddakiika nga 15 ku 10, gugjeeyo nagwo gusengejje amazzi ago ogaggyemu. Kati w'omala okugaggyamu bulungi nnyo, nagwo otandika okuganaaba mu mutwe, nagwo otandika okuganaaba mu mutwe mu nviiri zo, agenda kuba gakuyamba. Tandika olaba ndowooza gaggyemu, nagwo kasengejje.
Twetaaga mazzi ge twetaaga gokka. Twetaaga mazzi ge twetaaga gokka, amazzi ago ag'omuceere. Nkugambye tulabye mu kusooka tulabye vidiyo eyo nga omuceere ogufumbako. Kino kikola bulungi nnyo. Kwegamba ogufumbako naye togulinda kumala kujja n'oggyamu amazzi ago n'ogalinda ne gawola n'oleka oganaaba mu nviiri n'oganaaba mu mutwe ng'omukyala. Ekirala tulabye nti osobola okuddira omuceere n'ofuna w'oguyiwa mu kantungo ako. Kati wamala okuyiwamu omuceere n'oyiwamu amazzi amabisi. Oyiwamu amazzi amabisi n'obikkako n'ofuna w'oguwummuza olina okubala eddakiika 10 ku 15. Bwe zimala okuwera guggyeeyo bulungi omuceere ogwo, amazzi gisengejja amazzi ago gaggyemu. Omala ogaggyamu nga bw'ogalaba tandika okuganaaba mu mutwe. Tandika okuganaaba mu mutwe bw'otyo kigenda kukuyamba okukuuma enviiri zo nga zirabika bulungi nga tezikutuka. Amazzi g'omuceere malungi nnyo, singa onaaba ogakozeeko gagenda kukuyamba okukuuma enviiri zo nga zirabika bulungi nnyo. Kigezeeko nga bw'olaba, ndowooza olaba bulungi nnyo. Agamu mafumbeko, agamu mabisi. Bwe kityo bwe kiri, kikole kijja kukuyamba bulungi nnyo ggwe omukyala. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayite YouTube channel yaffe. Kye mbasaba mugende maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekyalayikinga vidiyo. Baagala nnyo mubeere bulungi, mweraba.